by the way kampiseewo ne kane olunaku olwokusatu president w'eggwanga yawonya accident. Olunaku olwokusatu already president wa Uganda yawonya olweno wiiki okwosa ejjo yawonya accident yabadde avuga mmotoka n'ekyankalana yabadde avuga side z'eggombe eyo yawonya accident so abeenaalemu mumusabireko. Yabadde avuga banga bamuvuga yabadde avuga president amanyi okuvuga emmotoka. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Weewaawo tukwanirizaako munywanyi akyekuumidde ku mukutu ogwa L40 Matayo Foundation ng'ekitongole bwe tusinziira ate ne tukutuukako eyo naawe munywanyi gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Weebale nnyo weebalire ddala twakomyewo naffe ababadde oba babadde muwolidde oba babadde mu kine tukomyewo Mukama akyatuwadde obulamu ate era nga kyekisinga. Ndi wano ne mwami Matayo owa Life for Tomorrow obulamu obw'enkya. Yatugamba mbu ffe tuli ba katikati naye yali wajjo leero n'enkya kwa ekyo ffe abangi tetukisobola. Bingi ebibadde bigenda mu maaso okuva ng'ennaku z'omwezi nga 28 eyo omwezi oguwedde olutalo lwa Iran mbadde sinafuna mukisa gulwogerako nnyo kubanga nange embalo byembaddemu awo ebitantambulidde nga bwe nali nabibala. Naye nga nina ebibuuzo byange newankwadde nti bambi Mwami Matayo abadde agezaako nnyo buli kibuuzo kye babadde bambuuza eyo mu field nga ngenda okukebera video ng'ate yakizzeemu ddera ng'oli abakimbuuziza muweereza buweereza link. Sebo weebala omulimu gw'obadde ng'okolera bannayuganda era babuulizeekaawo wennyini tusimbulira awo. Bannayuganda muli mutya kansuubire muli bulungi. Mu kusooka kwa byonna tusabirako naddala abantu abali ebweru kati esaara zigenda wantu wa mirundi ebiri. Ekisooka zigenda bweru mu Bayiraani ne mu Bannayuganda bannaffe bonna abali Middle East. Era gavumenti yakoze ekyesirabangako mu bulamu bwange. Abaana babadde Iraani basobodde obakomyawo naye gavumenti njagala bategeeza nti waliwo omukyala ndowooza tugenda otandika naye ngenda mubateerako awo Abawarabu gwe baatulugunyiza naddala ye Saudi. Kyova olaba nze abo Abawarabu abo nabagamba nti mu nsi zonna teri mu Middle East teri Munnayuganda gwe namulimpuliddeko nti yabonaaboneddeko Iraani nti oba bamutulugunyiza Iraani oba nfuna naye naddala ebyo Saudi n'ebitundu ebirala batugamba musema ebyo ebirimu Omwoyo Omutukuvu ebyo bye bikyasinza okubaamu abantu abatemu. So bw'otunula akavidiyo k'Omunnayuganda oyo ate n'engeri gavumenti gye bajjako emisolo n'oddamu n'otunuulira ne Bannayuganda nabadde ndabawo kampuni ezitwala abantu nga nazo zigamba twafiiriddwa. Bafiiriddwa kikati abaana babajjeeyo. Ate kati waliwo ennyonyi ekyayimuka ogenda mu ezensi ekyo ekintu bandikyogedde nga be batwala baba mu ntalinga kubanga bw'otunuulira saawa ya leero abaana engeri gye babayisaamu mu butuufu kikulaga nti minisitule y'ensonga z'ebweru tekoze kimara. Tekoze kimara yadde abaana babatta babayisa bubi. Bateereyo vidiyo eyo basooke bagirabe. Ebiseera ebisinga gavumenti eno yo kasitoma rogi wa ssente teddamu kukola backup. Kyekimu ku bintu ebikyasinza ogikuba. Omwana omukyala gobadde ogambako gwe batidde oyo owe Saudi Arabia ate ye bwaba Saudi Arabia ali olutalo nayo ye bamutulugunyiza butulugunya nga Abawarabu be baze nga bakola bulijjo. Bino ebya bulijjo nga tuvudde mu lutalo. Okay. So omwana omukazi bamwokya engalo omugongo gwonna bamutemye n'ejjambiya naye ebintu bino bye bimu ku Amini bye yakolanga nga wano gavumenti eriwo kati ng'emuvumirira nti Amini bwe yagobanga abagwira nga mumuvumirira. Saawa ya leero ebintu Abawarabu bye bakola bannansi. Can you imagine maye ekintu kino kyalema abantu okutegeera. Nze bwe ntunulira
mu biseera bya 1800 omuzungu bwe yasanga omuddugavu n'amutulugunya n'amukola buli kimu ng'omuddugavu talina na musango ali waka n'omuwarabu n'addamu n'atulugunya omuntu agenzeeyo okukola n'amutematema n'ebyambe n'amwokya. babasindise bangi nababajja waggulu ku kalina nga babatta kutaano paka eri wansi tubizirabyeko. kati ate ne muddamu ne mukkiriza nti tukolagane nabo simanyi nsi mukolaganeko n'ensi ezitaliimu busosoze. mu Europe eyo waliyo ensi mpitirivu naye ate batugamba nayo obusosoze bungi abangereza oraba abajamani omuzungu ne bwakusosora takuba saawa ya leero mu rigimu gye tuliko weewaawo asosora naye ne bwakusosora kale mulimu abakuba naye abawarabu bakisusiza kale muzungu akikoze naye tetukiwuliranga nti kyavudde Vatican naye wano kiri Saudi Arabia ewali n'abasiibye. Nze kawambe kino mu mwaka ogwa 2024 yali January omwana baali mu mwezi 2024 ekisiibe ekyaliwo ekyasooka nga kino kyetulimu ekyabasiraamu omwana baamuma emmere omunauganda omwana yafiirayo yali mukwano gwange nnyo yafiirayo mu bawarabu bamuma emmere mu kakodyo nti bo basiibye naye asiibe kyokka ng'akola emirimu ne bamukako okusiba ku mpaka ng'akola emirimu yasiimula ennyumba ya myaliro 3 yabafumbira yayoza amasowaani yayoza engoyi yakola buli kimu nga bamukkirizisa oba nga bamuwa emmere lwaggulu ate ng'akora ate nga n'emmere gye yalyanga ng'alya emmere gye bamaze okulyamu gye bawanddemu gye bakoze eki gye banaabiddemu okitegeera ate ku nsi kuno mbabuulira kino eri muntu akyasinze kulya bubi ng'omuwarabu oba omuyimbi bantu bakyasinze olya obubi beebo babikwata babyeyira babikola kibateekamu okitegeera teri bantu bakyasinze kulya bubi bwe bati naye era akulaga nti asigala akwata emmere gyalire n'agiwumugyamaze olyamu bye bagasigase n'abaana abato abafirika babasinga okulya obulungi abawarabu so omwana bamuwa emmere n'alwawo enjala n'emuta kati bwe yali asiimula emmeeza ogundi fro olwakamunguluza omungi n'enjala yamalira ng'aguddaawo nafa era mukwano gwe yaddamu okumpeereza message ng'angamba muneyo mwana afudde mutusabireko era nensinkana bazadde be bamugjayo naye bamutisa ajala kusiibya ku mpaka. waliwo ekintu kyewaŋŋambakaawe mabega wali eringa olutalo luno olunaatera otutandika noŋŋamba nti beebuuzaako ku mwami Muuse nga nze nseka naye gye byakomekeredde nga ndaba abayiraani bennyini enyini baasabyeko ne ku mwami Muuse abayambi ayogereko oba avumirire nga ngeri ye gyali oba ngeri gyakulira gano amawanga agannaamu nani alaidi oba muvume abayambi avumirire ebikolwa by'abali Abamerika n'aba Israeli weewaawo nga Amerika ne Israeli bo tebali mu gundi eno kati ekintu ekyo bwe nsooka okukikugamba omuntu ayinza okugamba nti kubanga nasooka okunyonyola ku bye Venezuela nti omusajja yakulembera operation okukwata Maduro yajanga wano almost renal government yakulira wano oba obukugu bwe abadde nga ajja wano ng'abuja mu East Africa nga Vladimir Putin bwe yali wano mu East Africa Putin yali wano mu Africa yalwawo nnyo goroza lwaki ayagala Africa yabeera eno amanye embeera zeeno kyova olaba nti ne mu kulonda twagambanga nti balonde abantu abakuliddeko wansi ababonyeebonyeeko naye kyekimu ku bintu ebyasinga obalemesa oba kitegeera naye ekintu ekyo abantu abasinga obungi nze nabanyonyola dda ne mbaga nti President Museveni ekisooka abantu bamulinako obukyayi bungi nti aluddewo abanansi ekyokubiri nti mufirika oba onfuna nakufuna kati singa yali muzungu singa ali mu kiti kyaba Vladimir Putin singa Musa muzungu singa fena ku nsi tumusomako neera president experience gyalina mu ntalo tamanyi ba Trump ekyo osobola owakana naye tamanyi ba Trump nzikiriziganya nawe kubanga Trump lutalo just yaliwo nga kifaananyi yakajja n'okujja ono kati ekyo okinyonyola omuntu atategeera jagamba goli mulalu
naye ekyo nze biseera ebisinga obungi nkola ekintu kyenina okukola omuntu ye alikiraba luvannyuma n'akikola ki era bangi bakkiriza oluvannyuma lw'okuwulira vaku ekyo kati tunuulira ng'ovudde ku kyannaamu era Iran kyeyasabye kiyinza obutasoboka balisobola kuwuliriza no ekyokuwuliriza kyandibadde awo naye Iran yakikoze leeti nti America yasooka Iran okusaba ono okusaba ono nti mu kusooka nga nabagaa nti Trump ekizibu nga kyakatandika Trump akubira Papa essimu n'amugamba Papa n'agamba nze sijja kuwaayo sijja kwogera mukuta abantu ate nga tuli mu kisiibo ate jjukira eddiini zino zigenze nga zinafuwa mu ngeri bwetyo wawuliddeyo Papa ng'avaayo ng'ayogera naye Papa oli olw'erasha nga lwakatandika Papa Francis yayogererawo yayogerawo n'agamba Putin njagala kusinkana twogere tulabe engeri gye tukomekereza naye atunula era ajja kukulaga nti asigala asabira America era agenda kujja wano mu Uganda naye kyosobola okwewuunyisa kansirike naye essuubi likyaliwo naye Iran kyeyasabye ekisooka mu byonna Iran eringa munnayuganda gwandaba saawa zino kategole gyerimu timulekerawo okwesiganya abantu omuntu ne bwakulaba ng'ofa kyofaraze nga mbagamba nti abantu abamu buli we mwemalayo ebiseera ebisinga mutuuka ekiseera ne mukola ki ne mutayambibwa tunuulira kati Iran embeera gyerimu Iran yandibadde tetuuka na kusaba Uganda buyambi nga Uganda ye yapositinze negamba Russia neyogera China kati Traore ye yavuddeyo n'ayogera naye speech ya Traore Trump yasuze nayo ku mutwe Traore yagambye nti nze obukugu bwenina na buli kimu nabijja Iran ne Russia oyo Traore owe Burkina Faso kati bwe yayogedde ekyo n'agamba nti sisobola kukkiriza Iran kufa nga ndaba naye n'agamba nti mbu singa Iran ekera n'empita nti njiwa obuyambi ngenda kati ebyo bye biri mu Trump mu mutwe era linda kati entalo zino notalo lwa Iran bwe luvaawo lisiti eriko eddako okukubwa ye Nigeria naye Nigeria ne Uganda ziri wakati bweziti lisiti eddako okuba Uganda ne bitundu 65 ku buli 100 okusonyiyibwa oba okuviirwako ekyo kyokubwa ne mistake eryekyo gye bagenda okukola gwolowooza ani agenda ogikola mistake eyo kansirike deni ebisigadde ffe tujadaba kubanga nze nakugamba nti tate yazaala omwana yaliviirwako tatu okusenguka nakuwulira kati yafuna olugero olwo gwe weeserekere wesaawa yonna tugenda mwata nani naye Iran munywanyi wa Uganda era noli president yafa 2024 supreme leader yasookawo eyaliko yagenda okufanga yakava wano kati enkolagana ebaddewo ya Uganda ne Iran kuva edda ne Iran yeewuunyiza nnyo abarasha era omuntu yasinze nze olunaku olw'egyo nabadde ndaba treaty Kim gye yakoze n'agamba muwala we nti nike singa nfa nabadde ntunulira amateeka ge yataddeyo wali omuvubuka gwe baakutte North Korea naye nga ntunulira treaty ya Kim n'agamba nti singa nfa ng'agamba muwala we nti singa olutalo lubaawo n'enfa White House ogifuulanga makaago eya America ti White House agifuulanga makaago mu bufunze ng'agamba nti singa afanga muwala walina okuddumira okulwana mpaka kuwulira bubi naye kisinga n'okwewuunyisa America okumanya nti mpozi ya fujjo mwe mubireke America tegenda tuuka mu 2040 ng'ekyali kuwa super power neyowala mwe mubireke kati omuntu yenna ne bapulezidenti bangi tubalabyeko pulezidenti yenna buli waba agenda okuvaawo amagye ge gatandika okutulugunya abantu gatandika tunula omukyalo yali Bangladesh yatta abantu yatirimbula abantu omukyalo oyo naye saawa ya leero bamusalidde almost
bali mu kumusalira karabba ye yalinga supreme leader we Bangladesh naye bwe bamala abanansi ne bagamba nedda ne bamujjako mu kumujjako aliwo bagenda musalira gwa abantu beyatta sawa yona agenda karabba naye bamutte kyokka ate Bangladesh bategesa akalulu omwe kutegeka akalulu nga nakuvuganya n'ogamba kituufu nzikiriza wampangudde oli akuvuganya waliwo profesa musajja profesa Muramba abadde Bangladesh nga munasayansi mulungi munansi waabwe gwe baali baagala yesimbewo n'atuuka ekiseera n'agamba nze nsobola okuwabula nsobola ofuka advisor nesagala kulembera ggwanga nkaddiye ne bateekawo omuntu omulala naye bategesa akalulu ate ne bebaza ono gwe baali baagala kuba yakuliddemu okubawa waka plan y'okukategeka buli muntu n'asiima buli muntu yeekwata ne munne mu ngalo tewabaddewo omuntu tewabaddewo ki va ku buno be batugamba mbusemanyi express mbusemanyi obululu bwa Uganda baamu emirembe ng'amagye gajjudde mu bantu kuba bantu migo ake Bangladesh atakarabyeko kanoonyeko ku mitimbagano bakunnyonnyole oba bakulaga video nga bwe katambudde ozi katono nnyo mwe Matayo kestategedde ono Traore singa bamusaba obuyambi ku basajja benda ba America n'omu Israel engeri gye bakubamu Iran n'ekirala by the way waliwo ekibuuzo kirala amawulire gandaga nti Iran ekubwa nnyo kyokka ate Iran naye atulaga nti alina baakuba naye baleere tebatulaga bintu byabwe eyo question esooka question gyembaddeko ebadde ku Traore ono asobola Traore bwe bamusaba obuyambi abaali n'okugenda kiki kyasobola okukola ku ba Israel asobola wayo amagye ne gayambako ku ttaka ye talumbira ku ttaka omu America n'omu Israel bali mu bbanga okuyamba obuyambi bw'entalo buno saawa zino singa wavaayo omujasi wa UPDF n'agenda ng'ali mu kyambalo kya UPDF n'ayimirira mu Iran kamera ne zimulaba kitegeeza Uganda ebeeru joinings okitege oli ne baba nga agenze ku kicuba kye ye nga ye kamera kasitemulaba baba bagamba Uganda ya joinings eki ya joinings olutalo kati olwo bali na baba bagamba nti kati Uganda afuuse mulabe olaba bulabe Spain yaganye okuwa America base America n'akolima n'aramiriza kati ne baraga nti nekitulaga nti gundi Spain yegasse kuki ku Iran tunulira ono omusajja batereyo ono omusajja yabadde akayana omukano omulambo wa America yagambye nti America ne Israel bemuli kukola muli mukuta abantu babwerere naye kati abantu bali eri olaba ne kano wa America atuuka okwogera bamukute atuuka okwogera n'agamba nti bali mukuta abantu babwerere gavumenti yamukute yaabwe bamukute video zizaawo naye bw'otunulira kati saawa zino ebyabaddewo abantu bo bali mu kuwagira America kuba owagira naye muganda wange tekinatuukawo nga tekinatuukawo naye nze nabagambye kimu nagenze mabega nentunulamu nendaba nenkola save zange otunulira America yarumba Vietnam n'egikuba naye bwe yavaayo eggwanga lyatereera Japan eggwanga lyatereera so abamu oba oliawo abamu okutereerera kyetaaga Abamerica okusooka okujja ne bwe banaakubako bwe bakubye mu mawanga agamu at least emirembe giribaawo biseera na nnaku America yalumba Iran nga tuwa ensonga mbu bakola ebyokulwanyisa byatakkiririza bali mu gundi balinayo entalo ezedda essaawa eno gundi we bamaze okutta Ayatollah ne bateekako mutabani we America yabiganye mbu oyo tamukkiririza mbu yalina okulonda mbu Ayatollah anaddako anti ekyo kiringa nkwekizampo ya wano mu kooti za wano mu Africa nti omuntu basobola okumubba kankwekizampo ya Africa omuntu basobola okubba oba ne bakubbako ettaka nga muntu akubyeko ali mu gavumenti n'ogenda mu kooti nga ne kooti ekimanyi nti bakubbye naye olw'okuba nti eba n'obusosoze ne sayidi nti ekolerera bali negaana okusala omusango kyova olaba emisango egisinga mu Africa wonna amakooti emisango gy'amataka giri myaka 9, 10, 20 omuntu ng'alina buli kimu naye nga
kooti tezisalawo olwokuba ziba zikolera bano baani bano abanene nti ako ke kasinga okuba akamanyiro mu Africa ke batuusiza ku bantu. Nabadde ntunuulira kankugereze kooti ya wano nabadde ntunuulira kooti ya wano ey'emukono yasalidde muzibe omusango. Kooti ndowooza oba ababaka baffe oba abakulu bonna abavunaanyizibwa ku misango omwana muzibe mwamusalidde emyaka 7 gye basalidde muzibe naye egyo giri mu mateeka mu constitution gyegirimu anti njagala ompulirize bulungi. Nze nabuuza ekibuuzo kyange negamba nti singa nkeera stone ne banzibako essimu nga ngirajjagalidde nempaaba kooti ne esobola okungulira essimu empya kooti ya Uganda ate poliisi oba oweddeyo. Lwaki abakyala nabadde ntunuuliraawo Katikkiro wa Buganda ndowooza omulanga gwange gugende gy'oli oba oliawo goyinza otuyambako ku ddoboozi. Abakyala ennaku zino oba abaana b'obuwala bayitiridde okwambala obubi. Tolimbye bayitiridde okwambala obubi ne bino ebivulu bya Galaxy byetegeka buli kiseera. Abaana bambala enkunamyo bakola buli kimu bakuura abasajja bazadde baabwe batunuulira ne basirika. Kyokka ate olumala okubba omusajja n'amugyako sente abaana kati abazadde babakozesa nga beti olwa defilement oba olw'omusango gw'abakazi. Omwana akeera n'amwambaza bubi omwana taneetuuka ayambadde kamini. Kooti n'ebiraba n'esirika paramenti n'esirika poliisi n'esirika anti kooti we gavumenti n'esirika. Kyogamba kooti yetesobola kugamba nti kino tukiganye mu ggwanga kooti watabaawo awaabye ngeze ng'eyeeyingiza mu bufumbo bw'abantu we watabaawo awaabye eba terina kyemanyi. Kooti kyova olaba nti ebiseera ebisinga obungi eno Uganda okutereera twetaaga mukulembeze mupya ate nga si NRM twetaaga mukulembeze mupya. Nkubuulira facts entuufu. Lwaki nti kooti yonna kooti mwe mwandibadde ba detective ab'okuntiko kubanga bwe tugamba nti tugenze wa president bw'abantu abalina trading esemberayo ddala si bwe kiba kati president tasobola kuumibwa mukuumi wa poliisi oba asikali w'ekizimbe mbu SFC kuume ebizimbe oba abantu mbu yegenze mu ntalo president gwe basooka okukuuma. Kitegeeza kooti bwe muba nga musalira abantu omusango mulina okuba n'abanoonyereza abalina obukugu obumala. Si kuveeri nti olwokuba bateeko human rights nti olwokuba muliko temugambwako mbu dakiika emu omukazi aleese omwana wange bamukutte mbu omuntu musalire emyaka 7 musalire emyaka 10 myaka 2 abaana bafiira mu makomera. Ono omuzibe ye yakkiriza n'asaba weewaawo yakkiriza naye omanyi ebiseera ebisinga obungi abantu omuntu yenna ng'alinamu okwagala okufumbirwa ebiseera ebisinga ekintu kyetubuusa amaaso ye symbols obubonero obwo teri kintu kikolebwa ku nsi nga tekiriko obubonero. Bw'oba oyagala okumanya nti omuntu atandise okukula atandika okwewa obuvunaanyizibwa atandika okwagala okumanya nti bwenunda atandika okweteekamu obubonero bw'ebirowoozo nkola bizinensi eno ejja kumpa kino. Omukazi bw'aba ayagala afumbirwa oba okuzaala atandika okuyoya okulera abaana oba nkufuna. Omusajja bagamba abeera nnyo smart kwewa buvunaanyizibwa kugorora okategeera kantu ako. Kooti yonna bandibadde balinawo ba investigator nga tebava na poliisi nga bakooti nga weina sima basenyondo ba kooti mbasimanyi bano bakooti kiraka abo bandibadde banoonyereza nga omulimu gwabwe kunoonyereza ku bantu njuyi zombi nga kyawo omulamuzi kyebagata ne poliisi kubanga poliisi bagiwa ssente ate kooti ekimanyi naye system gavumenti yagiteekawo just bantu bavundire mu makomera kyekyo nanti manja yayimba n'atugamba mbu omugagga tasinga omwavu tasinga ebyo yabiyimba wano naye ago simateeka ga nsi yono kati bwenkera nenga njala fuka president nfuuka omala kwesimbawo noyita mateeka bameka abeesimbyewo nga babalemesa ebimu bebasinza otugamba nti soma gwe mukulembeze w'enkya ebintu bye bakola wano bw'otunuulira n'ebintu ebiriwo tulinga abasajja bonna mu Uganda balinga abali mu katego gavumenti yabateerawo akatego kubasiraanya. Katego ki?
abaana bambala bubi bambala tunulira kankutereyo vidiyo eno tunulira omuwala bwe yabadde ayambadde mu butuufu Katikkiro era nze okusaba kwange kuli nti vaayo oyogere ku nyambala y'abaana evudde abaana ab'obuwala evudde waka egenze mu kiraabu evudde mu kiraabu egenze mu masomero neva mu masomero nedda mu makyaki by the way pasita asabira omuwala nga nebbeere lirabe nga pasita mwenyini ali mu bikemu omanyi bagamba nti Sodoma ne Gomora ebiseera ebisinga nze ebintu byange mbyogera naye abasinga abatono ababitegeera bagamba Sodoma ne Gomora abasumba be babikulembedde ebyo bisodoma be babikulembedde okukyusa ensi ebyennaku teriyo musumba bagamba nti muli mu bufumbo obutukuvu tetwandira bwe bugingo ng'awasa mukazi mulala ng'oli akyaliwo naye bapasita baawano bonna abasinga obungi tebalina bakazi be batandika nabo bapasita abasinga obungi mbono gwe nawasa nentandikawo kyaki gwe ndi naye bonna abasinga obungi bapasita n'abasinga obungi bali babisiyaga bapasita kankutereko ka vidiyo ako pasita omu nga yeeyogerera pasita abeera ati omuli njagala kutereko ka vidiyo ako ng'agamba nti bw'otatuwa sente bw'otugaana n'ebisiyaga lwaki totuwa sente ng'agamba pulezidenti kankutereko vidiyo eyo gyewulirire nga pasita akunyonyola nti ye ebisiyaga birimu sente pasita so enyambala embiwa yesinza okuleetera abantu okubeera mu makomera ekyokubiri tulina ba MP betwakalonda kyekijja ngambe nti wano wo weetaaga Amerika esooka ejjeekubewo ekubire eddala okusinzira ekiri e Iran tetukyayagala kale bagira babeerayo ate nze nkugambe bw'otunuulira Amerika we yakuba wonna buli weeva wabaawo emirembe ate Libya ekyaleetera obutabaawo mirembe nti Libya yali ebanja amawanga mangi Amerika sente ze bamubanja azigyewa France azigyewa mutabani wa Gaddafi yabadde akulembedde nga yateekeddwa okulya akalulu bonna nga bamukkiririza n'okusinga percentage gye twalonda oba eyabaddewo wano e Uganda gye baalonda Abafransi babangibwa obuwumbi 150 obwa dola France bwe bukwata n'ebuwa Libya economy ebeegwe ya France obuwumbi 10 nkaga obumanyi oba onfuna ono abakujja ku ntebe yabadde agenda babanja okubanja amawanga gonna atereze eggwanga lye sente ze babanja Libya zebanja zisobola okuzimba East Africa netuluka ku mutendera ogwa Dubai nga temuli nguzi East Africa yonna buli ango bwe ngamba buli ango ogamba ensi zonna Mbarara nefune airport judiciary na buli kimu ne prison ng'eggwanga Masaka n'ekifuna Hoima n'ekifuna Kagadi n'ekifuna Kampala buli kimu nga zirimu ebizimbe ng'ebyo byeri Dubai ku sente Libya zebanja ensi yonna zisobola okuzimba obuwanvu bwa East Africa yonna nebaamu buli kimu eseza luno lukwe Kongo zebanja esigale bwetyo lwali lukwe naye tunulira Vietnam, Cambodia, Syria n'awalala wonna tunulira Japan America teyalumba esewo yasinga okukosa ennyo yakubayo waliwo ensi esinga Japan emirembe ebiseera ebisinga obungi singa bakirimanyi tebaaliwo oba oli awo ejogo lyandibadde liyitirivu olaba battanga waliwo kati tunulira America kye yakoze Abanyarwanda yabadde entuufu America yakoze ki Abanyarwanda okuteekako amagye g'e Rwanda ogateekako ennatti yabadde entuufu Abanyarwanda bangi abali mu kufa kiro na misana okusola Abakongo nga gavumenti y'e Rwanda yeebata nemala nekomawo newaayiriza nti amagye g'e Uganda nga Kagame mwennyini yakyogera so nti ffe kati tuli mu by'Abazungu ebyaffe byawano tubirese kituufu okitegeera wano waliwo ebigenda mu maaso kati wano kankugambe gwe Munnayuganda mwalookingidda nti mu lutalo naye kankubuulira etteeka eryafulumye wano e Uganda naddala ngamba gwe omuvubi mpuliriza bulungi amateeka ge baleese ku muvubi nabagamba ekino ekisanja bakiyita atanaani atanaani meaning nti kitwaliramu buli omu agenda kululoozaako atanaani eno yatuuse kati eri mu bavubi omuvubi baleese etteeka erigamba nti omuvubi yenna amateeka galinga 8
bwemanga mbadde muvubira ku mwaro nga muliko abantu nga 1,400 baagalako abantu 100 2 bali baddewa omuvubi temukirizibwa kukola omwaro nga tegulina license. Omuvubi tolina kukola mwaro nga tolina license, tolina kuvuba nga tolina license, gena ku mazzi nga tolina license. Eryato terina kubanga terina license nga terina number plate. Bayizo nalabako amaato nga galina number plate nembuuza ani olwo ozibazaaki awulira anti ebyo byonna babiteekawo kulemesa bannayuganda olwo omuchina gyayingire watandika okuvuba atwale. Eryato lirina number plate ate nga lyabibaawo obuwaayiro bwonna bo babuleeta tebagamba kimu nti egavumenti anti gavumenti eringa katonda nti buli muntu yenna kati tunulira kanku ekyokulabirako tunulira Dawudi omusumba w'e Busoga yatuuse ogamba abantu nti mumpe sente mbagulire polote mu ggulu oba onfuna mbu yeyayogedde ne Katonda n'amugamba nti ngenda bagulira polote mu ggulu. Okategeera kantu ako okategeera kantu ako ngategeera naye kati abantu bwe batyo bwe babatwala ne gavumenti it is a simple like this nti bw'otunuulira America engeri gye yakiseetinga buli gavumenti yonna bwekikozesa nti gavumenti kati tunula America ya buli kiseera egamba nti amagye ga Israeli mbu kabinja k'abatujju naye aga Iran naye nga magye gaggwanga ekugamba nti yokasiteba tekyagadde mbu abo baba balabe era naffe yeno buli kye baleeta nga kikunyigiriza baga gavumenti yaleese etteeka bateekawo kali nti gavumenti ate abo batolina liwakanya olwokuba gavumenti so abaana bambala bubi bwe bambala obubi gavumenti terina kyebanyegako okugjako okusiranya abasajja nti nange njogera nze ndi musajja so buli omusiba musajja munange kimpisa bubi kyokka ate investigation zaawa ne sente ziteekebwa mu kunoonyereza gavumenti tezigaanira security giteeka mu sente muganda waawe si ly'ettabi erisinga okuteekebwamu sente za bajeti lyerisinga olumusitiri zino endala nezigoberera sima bya bulamu nguudo biki president lunaku lumu ojja otunoonyezeeyo ekitongole ekinoonyereza ku basirikale ku bye bakola abasirikale benyini ekinoonyereza ne ku kooti ku byekola kusiibuka empisa kitegeeza ki ngamba be basinga empisa abaki abasirikale eri abasinga n'empisa mu magye okusinziira ku magye agejiri emirembe egyaliwo ng'oli ajja n'akuggyako byonna ebibyo nga tolina gyogenda muwa waabe wante tubadde tetunnakiraba ekyo ekintu kiri bwe kiti olaba buno opapula bubiri buli wamu buno bubiri buno ndooza mubulaba naye singa nkeera nembuyuzaako bwe nti nenkugamba nti kaliwo akanene nze nenkugamba kano ke kanene gwe mayindi yo ejja kusigala ngaekulaga nti bwenkana naye olwokuba nze nkugambye ng'ojja sigala ng'okitwala nti kano ke kanene gwe gweŋŋambye nti kano ke kanene naye buno ngambye bwe bumu okitegeera naye olwokuba nti ngambye nze ŋŋanze ngambye nti kano ke kanene kyogenda otwala okuteeke mu mwana wo kikubeere mu mutwe kikubeere mu bwongo nti manawe yagambye kano ke kasinga obunene kyekimu okitegeera ebyo batugamba mbu amagye ga wano gaali gasiibuuka empisa abantu tebabeerangawo amagye ekyagata nsi kyetatulugunyanga banansi Kenya tebabata abamerika nabatulugunya abaabwe America batugamba nti omumerika ofiirwa omuntu omu eba efiiriddwa nga golodi kyobolaba yakafiirwa n'abajasi abali mu 500 yo ne Israeli batugambyeko 3 Israeli gyo bagikubye ne bagisesebula ne bagivunza ne bagikola buli kimu naye teyogera amawulire tegatulaga kiri side eno batulaga bakuba ng'engeri gye bakubamu Iran kambabuulire kino Benjamin Netanyahu yaddako okufa owa Israeli bw'amala okufa awo deni waliwo wa Africa deni namwe Abafirika mujja kumbuulira kiki kye mwagala what next ani asobola okutta Benjamin nga bagenda mu kubabizuka oli yandiduumidde gwe basooka okukolako America gundi America ne Israeli balina ekintu kyebabadde babaze nga batandise okukozesa abayeekera aba Lebanon abayeekera babadde bavuganya Iran oba abatayagala gavumenti ebaddeko aba Hezbollah Iran ne baanukula kati mu kubaanukula
Israel nepanga olukwe ekube emase ya Lebanon eya Iran mu Lebanon. Iran nekitegeera kati mukitegeera ne Iran egenda jibaza enengeri gyegenda okukubamu ebyokulwanyisa nga bwe bata general wa Israel wa Iran bigenda okukwata mu prime minister wa Israel. Bajja soka bagane naye bamalirire nga babyogedde. Awo at least Iran tejja kuviira yawo naye ejja kuba ebayesasuza kye bakola omukulembeze waabwe. Okay. Kyekigenda mu maaso. Obadda twebuuza Omulasha n'Omuchina ku munywanyi waabwe mu Iran bo baabulirawa bafuula simanya kyesirikidde balabe nga bamalawo munywanyi waabwe ate nga babadde batambulira mu kkubo lyerimu ebbanga ddene bo n'omu Iran. Ekisooka mu byonna n'olutalo lulina America ali mu kulwana China tuno okuba Iran mu bwongo psychologically ali mu kulwana China naye China tennakimanya Iran aluyingira anti tannakitegeera naye America erwana China intentionally yasooka n'abakubira amasimu n'abagamba temuluyingiramu era n'akwata sente billion 55 n'azibawa Abalasha n'Abachina. America kangambe kino waliwo ebintu byemutategeera mu nsi ekintu kye bayita okuyiiya obulamu kambagambe kino abantu abasinga obungi kati saawa zino ebizibu Katonda n'ebintu byakola mu kugezesa naye abantu temumanyi kye bayita butonde oba okubalansinga ensi naye America abirina wano era kyeyasooka okugukamu toyiga ekintu kye bayita okubalansinga ensi obulamu bukwangwira kati kankuwa ekyokulabirako wano abasiraamu bali mu kusiiba abantu balina zi bizinesi balina ki naye ekisiibo kigenda kuggwako nga teri muntu avuddeyo gamba nti kansiibulule ku basiraamu nti mu bizinesi yange yadde siri musiraamu kankwateyo $50,000 nkitwale nfuneyo omusiraamu gwenjiwa musiibulula no kikkirizibwa nti kiri okikola ku mutima gwo like ogamba nti kankikole ku mutima gwange kati line up eyo yonna egenda kuyita ate mbadde ngamba nti nze siri musiraamu nenfunayo oba nengenda ku muzikiti nendaba imamu wawe oba toyambye lwa ddiini oba oyambye mu butone nti yeringa sizoni y'ekyo ati ngamba abasiraamu benyinayo basobola okukkiriza ebive wange lwaki okuyamba tekiriko singa kyaliko kala singa tugula mu maduuka g'abasiraamu oba ag'abalokole ffe tuli basiraamu just biri byajja kutwawula naye bwe tuli kizuula mu maaso eyo tulitereera nga bwe tulina kuba kati abantu balina amaduuka bajja kusigala nga bagamba mujja wanga ndoga ogundi andoga naye ng'ebimu ebintu Katonda byaleeta nga example bikuyitako ng'oraba essaawa zino osobola okuwulira empeera gwe weekubiriza ogambe nti kangendeko kodi Kampala at least siibululeyo omu suubudde ebintu bya bukadde 10 kankwate $50,000 njiwe mu basiraamu basiibuluke naye ekyo kiyitako ng'omuntu takifokasinzeeko ennaku 3 ekyo nabyo kiba kigezo gye tuli oba wasiibye oba ni musiraamu basiri musiraamu kiringa bw'ogamba nti bali mu kusomesa waliwo ebintu bye basoma yadde siri engineer sobola ogenda n'empulirizaako tomanya nyinza okujjayo akantu kenteeka mu kutu nga kalina we kalinyambira kituufu oba onfuna kati ebintu ebimu bijanga kigezo Katonda abireeta nga kigezo ne tutabifokasingako kati yo America okuwangula oba okufuna buli kyeyagala etteeka mu sente ate nekoba mu bantu nga ndala nnyo yakute billion 10 newaako Russia 5 newaako 5 China singa teyakola ekyo ebadde tegenda kulwana North Korea yaliwo North Korea yali mu kugezesa mizinga naye anoonyeza engeri gy'ayinza obuweereza obuyambi tebulabika ekyamubuze naye singa ebadde Russia badde nga babuyisa mu Russia babuweereza kubanga ne nuclear ezimu North Korea zikolera mu Russia nga Israel akolera mu America n'atwala mu ewaabwe so China ne Russia bakikola bwe batyo nti Senate yasooka ne deployinga sente ezo neziwaayo nebanga esobola okuba nti ekigatawo bwetyo kyekimu kyengambye nti ebintu ebimu bijanga kigeze oba bubaddi nti gwe ne bwoba tokyagala kikole
nti otuuse kati waliwo bano nti nze siri munyankole sisoboza nti siri mutooro gwe luyigge lulina we luli kuyambira oba onfuna kyova olaba nze nzikiriza nti omunauganda yenna olina okubeerawo ng'omanye ennimi ekitini nga 6 n'osanga nti nze ndi muganda ndi musoga ndi mulugwala ndi mukyoli ndi munyankole omanyi lwange na luzungu omanyi oluzungu kyekimu mutunulire abantu abamu abasinga okuba n'obulamu abatuuka mu Kampala ne banyiga ne muddayo toyitangako ovudde yiri ebiharwe tokolerangako mu mbalala mu town business tokolerangako mu Masaka no very direct noja n'ogula wano mbokolere wano piki oba edduuka bijja kusaanawo kubanga n'obutonde nabwo buli mu stages abantu abasinga obungi omula nti nakolerako emubendo bwawo sigara oba nakolerayo business ne bigaana nezija nenkolera Kampala ne bikola onfuna omulala nagamba nti nze nakolerako eyo e Kampala nekikwatayo oba byagaana abantu abasinga obungi batunze amataka ewaabwe mbukangene nvugire boda Kampala soka ovugireko ewamwe mu kitundu kyewamwe oyige vugirayo omwaka gumu olyokodde ku ddaala ekitundu kiganye ekyewaffe kangendewa eriyo n'abantu bebigaana wano mu Kampala n'agenda ewaffe Kagali n'agenda Hoima n'agenda Masaka n'akola. By the way nali ndabye kuno omugagga nga tomunyumiza Kampala science oyo banaye mwigo balance ng'obutonde kati abasiramu bagenda maliriza okusiiba abakatuliki tonagabayo sigara olekanira Katonda ebintu byange bifu kino kyekyandibadde ng'ekiseera ekyogamba nti kankwata at least nange omuntu yenna nekwasiza okubanja Katonda okubanja Katonda Katonda fe abalina omumubanja si yanotubanja kubanga ye bwakubanja biba bibi naye gwe buliwo omubanja alwana okulaba nti akusanyusa ndowooza kyenyogedde bakitegeerekese mukama so byebimu ku bintu bwe bityo abazungu bye basooka okumastalinga be bantu abatutta n'amala n'akomawo n'akuyamba ng'amaze okukutta ye yennyini okitegeera naye saawa ya leero engeri gye balimu nti ebitonde bize nga bikyukakyuka emitima kati mirala Omungereza bano osimanga abava mu Nata abasigadde abalaba Germany baani abo abasigadde bo baliwa sinabala banyo kusaidia America olutalo ndulamu abantu basatu ndowooza nti nabagamba nti European Union terina makuru ne bampeta omulalo ne bagampagira mu 7 ndiwe naale European Union terina kisobola kukola wano ki pozi nga America ya kirimu kati kangambe kino ebintu abantu wano kubuulira amazima by the way kampiseewo ne kano olunaku olwokusatu president w'eggwanga yawonya accident olunaku olwokusatu already president wa Uganda yawonya olweno wiki okwosejjo yawonya accident yabadde avuga mmotoka n'ekyankalana yabadde avuga side z'eggombe eyo yawonya accident so abeenaalemu mumusabireko yabadde avuga banga bamuvuga yabadde avuga president amanyi okuvuga emmotoka kati ndo kyewunya nti nenyonyi agimanyi kati Museveni omulaba nga omutiitiizi ngafu oli just nti enfuga y'abantu be bakola nabo gye twakoowa naye twongere omusabira nti yawonya accident ogambye tumusabire ngambe beenaalemu bongere omusabira kasuku musabira president kasuku baagudde mu bintu ku Sunday essebo by the way nawe ndowooza olina okufuna ku sente toli YouTube baddeki banamanyi bayise buli YouTube ne TikTok bagenda okugabana ku sente zo biliyoni 5 kasuku ye yatukiikiridde government ya the sente bwe mba njagala kufuna ku sente ya government ngenda gifuna nze nagwaba 235 njagala fuuka East African billionaire 235 nja kubanga nze esinga sente mu East Africa nze kati wabula emyaka emeka si 235 si myaka 9 ndowooza kati emyaka 9 kirowooza kiyinza okunzibalira okufunamu 20 billion $.
billion eza dola. Oyo Matayo. Nze Mu myaka 9 omanyi 1900 osinge ba Diamond Platinum mbona abo bali mu miliyoni 2.26 level z'abakyagulanyi oyagala billion biliyoni 23 okutuuka 2.39 naye wana abantu balina sente naye goloza lwaki abantu baavu naku lumu ndikunyonyola lwaki abantu baavu mu Uganda abayente be batono ndikubuulira fe abaavu fe bangi ndikubuulira omulimu banka gwe baagiwa okwavuwaza banansi biri mu banka bano basima sina na account banka nkwatirako mumukebere ku banka z'ensi endala banka z'ensi endala ebiseera ebisinga bw'osanga Bank of Uganda eba n'amatabi nga abantu babankenga mu banka y'eggwanga si gavumenti abantu sekino nga yazikwata direct paka mu Central Bank wayo banka y'eggwanga nebeera n'amatabi kituufu eba n'amatabi naye nze mbadde mmanyi zino banka endala commercials bakina tugambe Stanbic kweti baani be balina bankinga mu Central nti bo kyogamba bannayuganda boze babankinga mu banka za Equity n'amabanka amalala nti bo bwe baziteeka eri teziterekebwayo ati eno yevunanyizibwa ku zino banka nga ffe tulina aba UCC ekyo kireka nga bwogamba nti enguudo zirina okukolebwa abachina kyogamba bebavawo ffe tetusobola zikola tuzeekolera naye zirina kukolebwa mu gavumenti Traore yakoze ati Kagame yakola ki yagamba nti ffe tetujja kwewola sente zaffe omuchina addemu aveeri ate addemu azikole abaana banaakulaakulana ddi nga gavumenti obateereddeewo mirimu kati bali mu nteekateeka ya kugoba tax bali mu nteekateeka ya kugoba ab'emmotoka abalina ebibanda by'emmotoka wane waffe kituufu tebabasengudde ddala nakawa era n'abarokole mugenda tandika kusasula omusolo nange mwasindize ababaka ba palamenti bayitirivu bwe bati naye tebasobola kukeera ne bagamba nti naye lwaki tetuwera ennyambala embi lwaki tebasobola tuulaawo ne bagamba nti naye lwaki Uganda tegabanywamu areas ez'enjawulo okulaba nti buli kitundu kirina okwefuga okwakyo ti Bank of Uganda eddeho oyima kooti enkulu esigale wane Kampala bajja teekayo matabi nga woogambye kubanga nalindabeko Bank of Uganda naye nga teri awo weeri ku Kampala Road anti ngeri eyo kangambe kino ekintu kye basooka okukola oraba zipoliisi oba areas eddala zonna mu security Kabaka juzi nagambe nti yatwala omusango mu kooti ng'awaabira gavumenti okukozesa ettaka lye ng'ettaka eryo gavumenti emaze emyaka 4 nga terisasula nti Kabaka n'agamba nti SFC weeri tesasulawo oba nfuna bulungi singa kyalinga amawanga amalala buli wamu bandibadde bazimbawo zipoliisi nga zisimanga n'eno akeedi gye tuliko nga kitebe kya poliisi tunuulira zipoliisi zonna nkadde kyokka sente ze babateekamu trillion and trillion kati nti ebintu byonna byandibadde biri ku standard yagamba nti tupulaningira 210 nga betupulaningira era areas ez'enjawulo nti omulamuzi omukulu nti atuula Mbarara golooza lwaki kati kankulage olowooza amawanga agasinga obungi okumanyika n'okukula gakuze gatya lwaki olutalo lwa Irani ne America baatudde leero bagenze kutuula Geneva Switzerland America tewaliyo bifo Israeli tewaliyo bifo we basobola otuula Irani terina woteri mwe basobola tuula lwaki batuula eri nga n'olutalo teruliyo lwaki Russia ne Ukraine batulanga mu Turkey ate balina ofuna omuntu bonna gwe bawuliriramu emirembe we banakwata meeting tugambe bagitutte mu America omuirani bayinza omuyita n'agaana okugendayo omumerika bayinza omuyita mu Irani n'agaana okugendayo kati bafuna bonna
anaabawuliriza emirembe singa bagamba nti bafunye bonna abanaabawuliriza ekyo kyandibaddewo nga buli nsi ekifuna nga Gaddafi bwe yali asabye ti UN buli myaka 10 ebeeko weebeera efunenga headquarter naye ne baziteeka waabwe wokka onfuna lwaki nti wano singa wandibaddewo nga omulamuzi omukulu yandibadde nga ono ani Winyidoro yaddira mu bigere bya Winyidoro si esaabalamuzi kati yandibadde singa yandibadde atuula Mbarara olwo emisango nga office za Supreme Court gye ziri Mbarara olwo emisango gyonna gyandibadde Mbarara eminene nga ekiragiro kyonna bwe kisinzira nga headquarter evaawa ati binabira mu capital city ebibuga ebisinga byonna bibeeramu neze office z'abakulu kyogamba Museveni wava wano n'agenda waffe Kagadde talinayo maka gatuulamu azina state lodges ne headquarter eriwa eri Kampala kyogamba bw'abeera Mbarara talagira tekikolebwa emirimu tegitambula kati kyenjogedde ndowooza nfunye bulungi ti buli wamu walina okubeerawo ekifo ekinene Parliament balino jijja wano kati wano waliwo Parliament kyovalaba motu wewanirako nti Buganda kunti nisinga buli kimu kiri wakyo Parliament eri Mbaale eri Gulu Bank of Uganda eri Jinja awo tumanya nti eggwanga liri ki naye kati mwatujoga n'otujoga kati sebo bwengula n'ettaka mungamba sasura ku Kabaka mwewaffe musasulayo ati soka olabe binene ekigifudde capital city nti ye Kampala capital city tefuulibwa lwa agencies za government ati efuulibwa capital city efuulibwa lwa nkulaakulana y'abantu andi kati bino babibawa olw'okuba nti temumanyi temutegi kyovala baba bayita ba mukyalo bo baba wakye mwagala mumanye bo kye baagala tumanyi kankuwa ekyokulabirako nawulanga busitole nga ndi muto nti ejje lya Uganda lyerisinga UPDF mu nsi yonna okulwana wansi ya infantry tuli baddala mugende mwogere mu lutalo lwa Iran bwe mubanga mu abasinga wansi babalagireko bwere mu abasinga mugende mwogere luli eri lwa mizinga mugende mwogere ba president abasinga babakima kiro na misana nga balina ne security esinga eyaffe goroza lwaki ensi yonna eri mu butulu abantu America be yali atya baali aba babiri China ne Russia era nekwata billioni 10 nezibawa buli omu billioni 5 ugambe wamaliro lwa Iran Nigeria ne Uganda be bali mu target ndowooza nga tunaatera okumaliriza zino enteeseganya ze bagenzeemu zinaatuyamba olutalo n'oluggwe olutalo kati saawa zino we luli lwetagira ffenna twagala mirembe naye njagala emirembe gigenda okubaawo nga at least Iran naye emaze okwesasuza omanyi abantu abatta kankugereze nga wano mu Africa abantu babatulugunya babakola buli kimu abantu abattira ddala abannaabwe awatali na nsonga be battira okufa kati engeri gye batulugunya bwe bamala okubamu president prime minister we Israel awo nja kulaba nga ensi eze ku mwenkanonkano kati awo ne werumala okugwa ne wayitawo ng'emyaka 2 abaana bammwe bajja batandika America yarumba Israel negiwangula Iran negiwangula aba Iran baali babi omuntu yenna awagira Iran awagira Israel y'omu ku bantu abalinga abakazi abakyakabirira Valentine era ng'oli mukazi ng'okyakabirira Valentine oba tonaba kutegeera mu bwongo ensi egenda mu maaso g'okabira Valentine erimu ki musajja agenda kukwata mbusimanyi yampadde akamuli ka 10 yangulidde ekirabo kya 8 abakazi tosobola kukola neweekolera omulimu n'okyegulira mbubangulidde essimu waliwo ebintu ebitategerekeka mbuyangulidde essimu kangambe kintu abaagalwa baabwe eno ensi gye tulimu tekyalimu kugamba nti love tukola ne bapatana weewaawo muba mweyagala naye nga waliwo ebintu ebitabalya tunafuna bapatana so siraavu bapatana betukola nabo muzirimu mukazi ng'akuwabula nawe ng'omuwabula
naye omukazi abeera awo mbisimanyi ebyo tebikyali olavu yakoma bannayuganda mujye mukole embeera amafuta saawa yonna nze ngambagamba mumpeta mulabe babadde batugumiza mbu amafuta agajja sigala babagume bajja babuulira future bazirabirawa lwakuba feera tetubyesiga bulungi ebigambo byabwe mukomewo mukole nabagamba kuva dda nembaga nti Iran esobola okusarako internet esobola okusalako already akagolomolo kati bweba yakagadde esobola n'okujja ku internet bambi nobanga ne Uganda nga tekyalina na security esinga okuba n'ebyokwerinda system eyo si yegifuga UCC ye UCC nebanga tekyalina na bwesobola kugamba nti tusazeeko internet ng'olwedde bali bagisazeeko oli singa agisarako nga oyagadde kaswaito basenga obungi twogera olwa butamanya naye nsaba nnyo omulanga gwange mmwe bwenna ababaka bali mu parliament mukubirize abaana b'obuwala balekera okwambala obubi kususe mu Uganda enyambala ey'ekiwemu eno si Sodoma ne Gomora ebyo byali mu Sodoma ebyo birina obeera mu nsi z'abazungu eno Africa ati akakyama mamera bw'okagolola gavumenti mutereze mu ngeri y'okwambala abaana mu masomero bonoonese abakazi mwoza mwabawa eddembe kati naffe abasajja tubanja lyaffe naffe tubanja lyaffe tweyanza nnyo tweyanzege mwanyi matayo eriyo akatalekeka mu kusooka kwa byonna waliwo ebintu byenasudde naye ndowooza ngenda bibanyonyola enkya nayongedde okuzuula ku bino ebitonde ebiri abantu oba batrump be baani ebyo ebintu ngenda bibanyonyola enkya nga amaliriza buli kimu naye akatalekeka twatandisewo ogundi nze ngenda bba nga mbawaako chemicals oba eddagala naddala abantu abalina endwadde zino entonotono eza bulijjo nga obadde okukozesa eddagala kwa juice nabalaze emmere gye mulya apple amenvu engeri gye bagakolamu mu masupamaketi era ndowooza nja kuddamu kakuweereza okalabe abantu embeera gye beeyisaamu so nze nga nkola buli saaki bwange nenkizuula nti abantu abalina ekifu mu maaso ng'amaaso gatandika okuziba kugendako olugundo oluufu oba amaaso gamyukiridde ekisuse genda okwate entangawuzi okwate ebikoola by'amapeera obifumbiremu entangawuzi mu kanyomero kaffe ak'ebyobulamu ofumbe ebikoola bya gundi eby'amapeera ogatemu entangawuzi obinywa okumala omwezi ogwo amaaso go gajja kutereera bulungi nnyo emisuwa gy'amaaso gyonna gigenda kwerongoosa bulungi gajja kuba galabira wala n'okusinga okulya karoti fumba ebikoola bya mapeera omikisingemu entangawuzi okuba entangawuzi ogikonekona ogimikisingemu ogiiwemu then amazzi ago gakamule oganywengaku nga gabuguma beera nga oganywangako nga gabuguma ekirwadde ky'amaaso ekyo ojja kubanga okimaliriza oba ojja kubanga okirinnye ku nfeete amaaso gajja nakweyongera kuba meeru nekino ekirala deni gwe wena alina amaaso agavaamu omusaayi nga galimu ekyo ekintu bw'obanga ofumba bino ebikoola funayo emimuli bw'onywa amapeera emimuli gino gye bazimbisa amasiro gye twazimbisanga ennyumba zaffe kwata emimuli egyo olumuli naye ofuna mingi nobanga agifumbisa ng'enku kati omuka gwagyo guyimiriremu ng'omaze okunywa amazzi ago ba eddagala eryo eriva mu bikoola ebya amapeera kati bw'omala yimirira mu muka ogwo oba olumbugu lwe balima mu nnimiro lwokye oluyimiriremu ogwo omuka bwe gukuba amaaso ne gavaamu amaziga eryo ddagala ogwo omuka gujjanjaba olwekitwayitanga okweyoteza naddala mu biseera ebya covid abantu bakikola nnyo ate wenkwate olumuli olwo neneebika mu kibulangiti kyange ogwo omuka gujjanjabira ddala amaaso kati
olina okukozesa ogwo omuka ng'onywa ebikoola by'amapeera ng'otabiseemu entangawuzi kukakasa amaaso go gagenda kweruka bulungi nga temuli sukaali gagenda kweruka bulungi ate gajja kuba matangaavu bulungi gajja kuba mawangaazi ng'olabira nawala so mbaagaliza olunaku olulungi mukomewo mukole essaawa yonna ebimbeera tenatereera era abasuubira embeera tenatereera embeera ekyali bweru ate ejja ne wano mbaagaliza olunaku olulungi abaagala kopa mujje ku ofiisi waali n'abaagala ebintu ebirala byonna tubirina ne bu oyiro obwo obusinga obungi twabuleeta webuli naye ebisinga tujja kuba tubibaweereza. Tuyanze nnyo tweyanzeege era bu oyiro omwami Matayo bwayogeddeko waliwo ne bannamukisa abajja wano ku lunaku lwali lwa Sande ne babwefunirako munnaabwe naye abasigadde ndowooza omukisa ogwo ojja kubeera ocontactinga ofiisi Kasubi wojja otusanga ku kizimbe Princess Complex Kasubi ku bitaala w'otusanga appointment okulaba mwami Matayo ku nsonga ez'enjawulo abalala muzimanyi gibe emitwalo 10 gyokka sente tezineeyongera abeera mu ofiisi okuva ku Mande ssaawa 2 paka ssaawa nga 6 awo ojja omufunira enamba y'essimu ojja mufuna 0753 20 21 40 amanya nze Vigeston M njagala nkusibulire wano eno products weziri Kasubi ku bitaala ojja otusanga akuumi. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.